abantu tubagamba nti bizinensi zonna zisooka kukola sense ku lupapula lwakuba abantu tebakikola bukozi naye kampu ekyokulabirako nti osobola okutuula Farida n'ogamba nti kano bwe kabanga ke katale aka hijabu nga bano abantu bagula hijabu nga bazigula ku ssente bweziti nze nenzisuubula wali nenzitambuza bwenti nenzija nenzitunda nga za mutindo bwe guti nsuubirako akasente bwe kati osobola okukikola n'okiraba kubanga abantu bakola forecast. Abantu bangi nnyo bagenze ne balowooza nti bakola business naye ebintu ebyo nga tebabitunuulidde nga tebatunuulidde nti balina okuba ne value gye bawa abantu nga tebatunuulidde nti abantu balina okubeera nga balina ssente ze basuubira okusasula kubanga business yonna eta attracting attention nga bwe wagambye etafaayo ku byakitunze yebeera flop. Business yonna eta delivering kyesuubiza abo baba bafere. Business yonna nga value gye creating teyagala bagiwe ssente eyebeera NGO. Business yonna nga yo bwetunda tejjaamu ssente kukola magoba ebe erina okuggalawo. So ebyo ebintu byenjagala abantu bakubaganyeeko ebirowoozo